Nange. So mwenye wale. Mwenye so. Mwenye ati? Baba bagende mu kooti. Baba bagende mu kooti. Wana n'omuntu gwemunoonyereza kuba muziika dda. Ate munoonyereza kwaliwo. Nze baganya muziika mukwano. Sirime nti kunyera muntu yenna. Ayagala agende mu kooti. Kyalina buyambi bwonna kubanga tutambudde buli wamu okulaba nga tufuna obusobozi okulaba nga ekyo tukimala tutegedde afudde naye okusigala nga tulowooza kimu nti ali bweru yafiire eyo tetufunye mulambo obuyinza yandibadde abo akkiriza n'omuwala tuba nga tufuna omufu ne bamuleeta wano kubanga embeera gye ndimu sisobola kutereera nga sifunye muntu kukomawo wano. Kubanga gyenyagala obuyambi oyo gwe bakola naye emikolo yandibadde simutuufu yandibadde n'omutima ogulumirwa bbaawe bw'abanga baagattibwa yandibadde n'omutima ogulumirwa bbaawe n'asobola okuba nti amukkiriza okudda ku butaka kubanga olwedde baali bamukkiriza mwannyina okumuzza nga mukyala yamuleeta kati omukyala ekizibu kye n'agaana okujja okulaba nti amukkiriza n'agamba yasooka n'atugamba nti mumpe mwezi gumu nja kumuzza kati kyembadde nsaba ekikulu ddala kubuzza mulambo kubanga omulambo gututte ebbanga ddene nga bamukkiriza mwannyina okumuzza n'asaba omukyala oyo abeere nga amuwa obuyinza okuzza omulambo kati omukyala n'agamba nti sisobola kumukuwa buyinza nze nja bikolako ne tulinda omwezi gwe yagamba okuzza omulambo ne tugendayo era ffenna ne tumugamba eri mu maka g'omulenzi n'atugamba nti nze sinatuusa ne ssente sizirina bannange kubanga enjogera ye yennyini yali etulaga bulazi nti talumirirwa mulenzi yandibadde afaayo okulaba nga omulenzi azzibwa baawe gw'ayagala ng'amukomyawo naye tutandise okutuuka n'awalala era ne bamuyita n'ajja n'agamba nti oli yalama kumuziikayo ekikulu kye mbadde neetaaga njagala okufuna obuyambi n'obukubeera obumu n'omukyalo oyo yandibadde akkiriza ebbanga ddene emyezi kati giweza 6 nandibadde nange ku lwange antuukirira n'aŋŋamba nti owange naye omulambo tuguze naye tetulinaako nkolagana naye tugenze mu b'obuyinza tugenze wa buli wamu kyanneewuunyisa okulaba nga abamubuuza nti obyo byonna obyogedde naye kati okuzza omulambo kiri kitya twali tutuddewo ffenna n'ayogera bulungi nnyo nti oli yalaama okumuziikayo mu bulumi obungi bannange oli tayinza kugamba muntu muziikayo nga munnaamwagala yandibadde asalawo amagezi gonna n'agamba nti omukazi kamusaasira omwana we bamuzze yandibadde nfuna obusobozi eri mu buli muntu asobola okunnyamba ndaba yandibadde njagala omwana wange akomezebwa wakiri tumuziike ku butaka naye omukyala yagaana n'alaga obutalumirirwa ekitegeeza abantu abasinga bye bayogera nti omukazi oyo alabika yali tayagala mulenzi yali alina kyanoonya kyesinza kumanya bannange nandibadde nange sirinza kukkiriza mwana wange aziikibeereyo emyezi gino gyonna n'aziikibwa eyo kubanga kati bayinza n'omwokya nze simanyi kubanga ne bwe mukubira kati aŋŋamba bugambi nti Aleni abikolako mwannyina oba baani bannyambe batunule mu nsonga yange eyo omuntu aliko ewaabwe n'aziikibwa ku butaka kiba kirungi ofiisi eziwera nga 3 oba 4 kakati natuuka emukono ne baŋŋamba nti bajja kuntwala mu kkooti nga 2 nga ninga awoza omusango kati obuwoza bwe twagenda mu fida batukugamba nti oli abikolako
tali nawo yafuna liivu n'empapula fayiro ne bazinoonya nga tezirabika ekitegeeza oba bakwatagana n'omukyalo oyo simanyi. Mwana w'omukulu mutabani w'omukulu era wano mwana we yava n'agenda naye awasizza omukazi nga n'omukadde oyo tamanyi kale yandiwasa twali twakira ntikivaako naye ate kino ekyatutuukako kizibu nnyo omwana n'afa omukazi tanalaba mwana talina nakyamanyi. Amanya gange nze Robina Nankumbi nga ndi mutuuze wano nina abaana bange nga 6 naye oyo ye mulenzi omukulu Mayanja Godfrey yali omulenzi omukulu kati mu mwaka ogwa 99 taata waabwe n'afa 299 kati ne wayita emyaka nge 5 nga ye agenda n'agenda nga wayise emyaka nge 5 n'agenda ebweru kati mu ebweru abadde amazeeyo ebbanga liwerera ddala abadde abeerayo nga ajja wayita emyaka naye kumawo kuno kakati ku luno gundi mu covid ebiseera bya covid n'akomawo najja muno bwe yajja muno n'aba nga ajja n'atulabako ng'agenda najja n'atulabako ng'agenda nga simanyi nnyo nti oba waliwo ki ekinaabaawo ekizibu kyonna ng'atuliwo obuyambi atulabirira ndabirira mu gwenda mu ddwaliro ku byamagumba n'enzijanjabirwa kubanga amagumba gaseesetuka n'enfuna eddwaliro mwe banzijanjabira mu buli lunaku era naye natugendayo naye nga biraba bye batujjanjaba bannuga besi bayita bakoleya nampa ne ku ssente era bwe yaddayo n'abinoonya mu ssimu nanga nti ebintu bino bikola binyiikirire nemba nga ngenda nzijanjabibwa naye kati mu biseera ebyo yakomawo mu mwezi ogwokusatu yajja naye nga kujja kwe simutegedde nti obazze azze lwaki najja wano akawungeezi ne mukwano gwe ne babeerako wano naye tiyalwawo munne n'amulekawo pozi nga mwerekeddeko kujja wano kati ne mugamba jangu oyingireko mu nnyumba ngenda mangu mami ne twogeramu awo katono twayogeramu katono nampaayo 5,000 deni n'agenda kati okuva olwo 5,000 egyo gyembala kyekintu kyeyandekerawo kati n'agenda pozi mu wiiki eyo nga balina entegeka yaabwe gye bagenza okukola gye simanyi masimu ne gavuga ne batugamba mumanyi Godi bwawasa konze nti tetunnabimanya ne tusirika pozi nga bagenda kugattibwa nze nga simanyi taata w'omulala naye tamanyi bamaama be basisita be teri gwagambye ne bagattibwa mu mbeera eyo kati wayitawo wiiki nga bagattibwa najja naŋŋamba nti mami nsaba ekyapa bwe yansaba ekyapa nga nkyali ku byange era ntegeka naŋŋamba nti mami nkusaba ekyapa nenyingira mu nju nga ndaba akitutteko tuliwo ne muganda we oyo ali awo nenkijjayo nenkimu n'asanyuka nangamba weebale nnyo ne mugamba nti nze haaga totawaana kumpa oli munne n'amukwata mu ngalo n'amwebaza n'agenda kakati ku kugendako saddayo kumanya ki kiddako oba ki obazzeeyo atya saamanya kuddayoko kyokka nga nze ntegedde nti ekyapa kitutte oba alina byagenda okukola saamanya byaddako kati bwayise ebbanga mwezi nga oba gumu 2-3 ng'agenze omukyala asigaddeyo ebbanga ffe tetumanyi ekiwanga nga tetumanyi okugenda okuwulira sawa nga 5 ez'ekiro 6 nga akuba essimu nga ŋŋamba nti Godi afudde bwe yaŋŋamba bw'atyo ne ŋŋamba kiki nti Godi afudde gwatamanyi n'ennamba yange agimanyi kubanga bbaawe yali alina ogimbuulira nga munyonyo nga tubuulira bataata be ne bannankani be nabo abakubidde nga baŋŋamba
Kakati ffe nze ku makya bwe buti nga nsigala wano mulamu wange nga bagenda nga bawera nga bana nga bagendayo okusangayo omukazi nga yabannyonnyola tegeerako kati ku mikolo egyo okujjako okuwulira obuwulizi bagikolanga 7 mu mwezi gw'okuna ne bakola emikolo gyabwe naye nga tekwaliko muzadde ffe nga tekwaliko bantu ba mulenzi bonna n'omu. Mulina ki? Baba bagende mu kooti. Bagende mu kooti. Kuba n'omuntu gwemunoonyereza kuba amuziika dda. Ate omunoonyereza kwaliwo. Nze bagenda muziika mukwano. Sirime nti kunyonyera muntu yenna. Ayagala agende mu kooti.